in that area. Kakati ze chizuku kyensanze. Nsanze nyiganyo nga nsanze omwana w'emyaka 2 ngali ku musajja omufumbo. Ndaba wefiiriza. I know je bali ate banji. Wefiiriza akaddeko. But if abakulabira it's okay. Ne ebyo by'abakazi bano 26 and above. That's the ugly truth, but you guys don't want to listen to that. We don't want to listen. Mwagala balimba. Kati gwe love wagifunyeko kuva abakulimba love wagifunye. Ate na different charge nonya. Bakulimba, Doreen, you are all tall, you are beautiful. Doreen, God made you special. Bali ambaduka. I will worship the ground you walk on. Actually, bosanga ngo musajja ngali minimum talina didali. Just give him more attention than these liars. The ones who just splash. Give him more attention. Oh, someone who's a bit proud, yeah? Oh, yo, muwe obudde. Because amanyi kyayagala. Neba abakulimba, abakususo. When you're the baby, not the toli baby ma. Omwana omwala ali eyo. Toli baby ma. Toli baby. Baby are not 19 to 23, 24. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. You don't try to make. Why shouldn't a man make us happy? You choose you as a woman. You're the one who chooses to be happy. No, you're supposed to make me happy. As a man. When were you last happy? No, last happy. Which man made you happy? Kaguden. But I saw this guy, meanwhile. I saw this guy. What on a guy? You know him is like, why is either a Kenyan or is like a pastor, but I know he's dark skinned. He always talks about relationships, marriages. Recently, bashing marriage. Like he always has Robert Bryan. So they ask him a question. What do you think about love? My love is a scam. Nengamba, this guy has been preaching about love. What has changed, Banag? That's the truth. The problem is you guys want love. What is Nagama? There's one love I'm talking about. God's love, that one. The rest, people are fake. Love is fake. The truth okay, is love is fake. Not all love. We are still there that are genuine. Like me, Bryan, I'm a genuine person. If I'm loving, I love him. Are we already recording? Simon, you're what answer? Huh? Hey, okay. Kale, it's okay. Let me just introduce Kale. Together, Maso. Because. All right. First of all, Bryan, things are shifting. I'm not understanding this whole thing. That Robert guy, always marriages, and then talking about marriages and then love. Then recent interview, guys like, love is a scam, love is fake. These days I'm like, love is fake. Like apart from God. And then for you, you say you hate love. And then I also go onto your thing, you're advising men not to make women happy. What is going on? That's the whole thing. A woman chooses happiness. There's nothing I can do to make you happy. Bryan, you can compliment. You understand? You can compliment. By the way, the more I have worked closer to women, I've worked with women closely, the more I've actually diverted and hated the so-called thing love. Do you know why? Women are overstimulated lately. There's nothing that makes them happy. Oh, you're flirting and speaking to 10 men at the same time. What am I going to say that the 10 men have not said? The ugly truth. No, I'm understanding. And most men have, and I've been seeing many podcasts, men are saying that you're actually blaming women. No, it's a generation of detached people. We are ungrateful. We no longer have love. I'm like, you guys are lying. We are emotional beings, and that's how we're created. By the way, this generation we are in has created more emotionally unavailable women than ever. Really? Women are supposed to be emotional, but you're no longer emotional. You know why?
You have 10 people in your inbox. You post on social media and your video has 200 comments. All these people are saying nice things to you and bad things to you. There's nothing nice I'm going to say that the 900 people that have commented have not said. This generation has produced the most digitally connected people that emotionally disconnected. Who's a woman in a YouTube channel video in 1 million views? It's tough. Ninga taina muntu gwayagala cause bano bonna bamulimbye love. Love is not there. And to come to us, marriage is not there. Marriage is a scam. Now obyononya again. Kakati nze wengenda okugambira omwana omwala nombless. Bosanga akwagala mweyagale mweyo basic love. Mweyagale mwekole, have sex, like be happy. But the things of commitment, it's no longer very important at all. You've seen what has been on the internet lately, some women pushing us into marriage. Marriage is good, get into marriage, and they were bashed. They were like, not everyone is into marriage, not everyone loves have marriage. Children, have fun. I mean, I'm not talking about marriage now. Just have a relationship. Because what's the essence of having a marriage that is not functional, but because you want to be married? You know, many marriages are not functioning as marriage should be. I know. Naye kati nze omukwano wembadde mukwano gwo nga ndikyaliwo ne twekola ne tunyumirwa n'onkubira leero nga Bryan nze siriiwo tonoonya leero weekend siriiwo nga okay wayitawo wiiki bbiri n'onkola nga Bryan mbaala akumpaako nega okay leero siri available. But my problem is twonoonye buli kimu kyonoonyesa ennaku zino. Why I'm scared right now because bulijjo gwabadampa ku Achitegeera. Mbadde nkugamba zaala no bya love you. Ebyasala siganye naye nga lompako ne kugundi no ngambagamba ko you know what? Gezaako love what? Ne kakati you making it. I've never encouraged you to love. I've encouraged you to have children. But I'm a lover, you know that. Kati what am I supposed to put my feelings? Love. You're not going to get love. Wama, I know, right? Hi, Carol. You're not going to get love. Love. Thank you so much. Yeah, but then his heart, I know that But what is most important is here. Me, I love the ugly truth. Ekizibu kye tulina ennaku zino nti oyagala oyina love. Love joyina ni go join ennaku zino. Njewa for now. Rush tonajiwa musajja. Ate mulaba. Kitegeeza nti everything is upside down. Bakwagala kubijja. Sorry, ekigambo. Bakwagala ko ekigambo. Bwasanga karonge kye kyamazimu ngagamba kino kikalukalu mu kantiveeko. People are detached. People are not even committed. Kati gwe ayagala love ey'ekimemmete. It's a scam. Kati abasinga balina love tevala temuyina. Most of you that are looking for love tevala muli single. Kati bana abali available bagamba ajja. They actually, I don't want commitment. Don't commit to anyone. Just enjoy the love. These things are two patterns. Bidi spiritual not oja bitegeera. Ebintu bino bidi spiritual. Nze bannak. I know. Believe me, you azenga munyivu leero. Kyova mubuuza ogusoose who hurt you like anaku and what has happened? Na me I'm a realist. Omanyi wati nkugambye. It's not mention so kugamba nkugambye it. Because I work with women. And you see a woman you supposedly think is happy. I apologize to him, eh? I know, Banang. He's making. That's Banang. No, I said I work with women. I understand. No, I said I work with women. I have love. Love jiveeko. Kati gwe love gosobola ojiwa neeguma alina kuba mufumba. Naye ogenda mutama kubanga ogenda mwesibako nnyo ng'ate alina amakaage. Kati gwe walava abatombozi ng'ofunye neonagiwa shawa. Era naye takuliiko nnyo. Mbushawa. Kugereza nti ye muto nanti. Shawa yazijiridde. Ye muto. Shawa na. Ye muto. Okay, you're giving an ye muto naye takuliiko nnyo. Definitely yabeera mu balala. Takuliiko bw'obulamu ebijanjalo n'abirya tagenda kubaako after that. So my plea to everyone here who's actually in love, those that are in love, enjoy the love. Toweesiba nnyo ku bantu. Ate naye ali mu love toweesiba nnyo ku munno. Mwagaleko katono. Love jiwe omwana wo. Gwawulira nti olina love nyingi zaala ojiwe omwana wo. Yeka ate naye bw'anaakula ng'akulekawo. Bitter truth. Me, I like the ugly truth. Tolanga uli oyagala nnyo omwana wo.
This is I told the woman last time, I've been a single mother for the last 16 years. But you know what this girl told me? She hurt me. What did she do? She told me she wants to go to her father for the things I've gone through with her. Kati gwali abona no mwana single mother. Omwana agenda kula akugambe I want my father. Gwe bona gano omwana mugane tata we mukweke mubone agenda kula akugambe I want my dad. I want my dad. What does that mean? Love jiwe mwana wo. Love jiwe mwana wo na ine onaji mwana ine ojimwitiza kaja kweta mwa. Do you know why when teenagers grow older bacha wa mama babo? No. Because women fail to understand love is not possession. Most of you love is possession and controlling. No way back no mfukira demon. Kati ngo mwana ayagala mami leave me alone. Let me be. Until a bit about social media, our woman is even crying. I sacrifice everything. Tashagara kumanya, yansula woman, alimu life ye. Because where flies now flying, I take it and mommy was possessing me. So I'm only going to tell you, most importantly, Doreen, na about to Lizeyo, love boy na nyinji, zalo mwana gona jua. Baila nze mbakubira omulanga muzala abana. Bobo ina love nyingi soko zalo mwana ojimuwe paka bwana akula na kuchawa no ngo ofane ne love yo. Nebuli wojiwo omuntu abantu katona tebakolera wagalwa nnyo. Baweke ekimala. Era nze kati gwa nagwa mu gapu zange mboyaga love tojja jifuna. Brian, something happened. I don't know what happened. Otochaganya okungamba. But no, I'm just a realist. No, it's very Brian, but I've never seen this side of you. But I've always said. But I know you're real. We always talk about the Inchimani. This one is different. What kugamba wentyo nti abantu bangi beerimbye kutubaita love. Otandise ne comment ogamba babuziza omusumba. Is there love? Naga love is a scam. Because abantu abasinga is just about bills. Nze katuno nze nkubulidde Doreen. Doreen nomaloga nze omukazi omugaga bangamba nti I love you. Nja kukkiriza. Omugaga? Bwe mala muwako n'amatira. Nasigala ngamba I love you nja kukkiriza. Ne abamu bajja tugamba I love you guys, they are horn speaking. Omusajja agambe I love you Doreen nga it's just horn speaking. Yeah, true. Kati nomulala nagamba I love you Bryan nga it's the bills that are saying love. That's why it is a scam. Okay. Lwaki owulira omwana omuwala agamba anoonya omusajja agamba anoonya omusajja nga mugagga kati love bevuddewo. By the way. Noonya omusajja nga asobola okundabirira love bevuddewo. Asobola okundabirira ngali establish nga ine mmotoka nga yazimba. Kati ebekyali love ddala. By the way bakola oli butu. Bakyali love. Naawe kenyini ogamba Bryan omusajja omunaku nedda. Toyina love oyagala sente. Oh Lord. Kati abaana tebakitegeera true love ya stopping mu high school. Omuvubuka watalina kyalina alina kashawa tushawa kokka mu nkwawo. Kateekamu. Ne kati abaana mwina ne luxury. I don't like that perfume. I know. No chawo omusajja lwa perfume. The perfume. The cars. Nagamba yavuga paso. Yavuga paso. So kati ebekyali love. But in high school omuvubuka ajanga alina esaati ejo. Oh yeah. Nga inenga tezo nenga bwomulaba nga atambula ku campus oh my god. But that was love. Kati mwabali overly stimulated oyina abasajja mwenda mu inbox yo webase body count ekule kuse ofunya aba inch 5 inch 8 inch 9 mu body count ekulu kuse naye mukama and weyitirira obungi betanze okulukude kati ngo omuntu akuliko you cannot even comprehend. Nkubeerako nga nakatono nenkujjukiza tone yalina akatono kanzijukiza tone ate tone yanziba love nefe nokala kakati awo bwengenda okugambira the ugly truth is there is no love. Kati nakoze jjo naye nakikoze nga omuntu agamba okyawo mama n'abaana bakyawo. Bokyawo omukazi n'abaana bakyawe. Why? But this is where the problem is. Abakazi abasinga bavoola abasajja. I'm specialist. From you, Musawo, really? Abasajja abasinga
abakazi abasinga they are using children trap to mistreat men. I'm telling you, kids are innocent, Bryan. Why won't you This is where I'm telling you. Wesiba ku maama. Kankugambe driver wange yesterday abadanza waka kumulimu. So she's going through something like okay, omukazi yatuka esera oba yafunayo omuntu lwatamanyi. Omusajja natuka esera omukazi natuka esera nga I'm disrespecting her. But this one kept quiet. Kana sirika denga wira rumors. Now again and nebaka ne house girl. Ate yagamba I did it intentionally. And I knew she knew it and she got pregnant. Bweyagala okufuna olubuto nakitegera natandika okukaaba agenda yekyanga biki kati omugundi n'azaala bwe yazadde natandika omuwa gundi omwana tugenda muleeta wano kati yaŋŋambye I'm thinking waliwo yaŋŋambye the two things either ngenda mulekaawo n'abaana nanga bate bwe mulekaawo n'abaana bano bemuzaddemu abaana condition taddamu kunkubira tonkubiranga mu school fees never. And I'm going to get a place somewhere I rent and I bring this one. Mulana Nemugama, you can't do that. Nagama Doreen. I know I've been with her for 15 years now. Here's the thing. Kati Doreen. Waga no mwana okuyingira. Condition ngena mulekamu. Kati Doreen. Olabe kizibu ekiri. Omusajja wabeera omukazi gweyereetera for 15 years. Yes. N'atuuka nga that's how they feel. They've gone through hell. But tell mu marriage, njogera n'abasajja n'akaba before me naga Bryan. If only people knew what married men are going through. Kakati gwe married man alenga omukazi akubonya tayagala nakuwaako kyokka olina omukozi yebake n'omukozi. Bryan. Yes. I didn't see that coming. Oh God. Kakati sokoleke naye goli musiru. Kyolina kyenjagala waleese akirina kyokka gwe toyagala kimpa. Ndi mu nnyumba waleese omukozi gwe toyagala kumpa akumpisa bubi bw'oba waleese omukozi abasajja tobona abo naddala nga tolina access because eri abasajja bambi nga talina access wabweru naye talina access kati ffe tulina access n'eri abasajja nga talina access ku bakazi maid oba otandikira ate bagambe bamukebeze kyova ate namwe abakazi mutandika okukebeza abamaid siriimu yes bakebeze because anytime kigwa. But this is where my point is. But the kid thing, I want to know, because people here are telling you, Bryan, the kid thing is here. Let me tell you something I've realized. Teri chigonza musajja nga ddoboozi lya mwana we. Nze omwana wange ankubye n'agamba hi taati. Mpuliranga omutima kati nze omukyalo wange n'amala atandika okukozesa omwana wange to manipulate me. Ne omwana naye mukyawa. Nsooka mwesonyiwa bw'ali kula alinoonya taata we. This is where it is. A lot of women have babonyebonyeza abasajja. Nenkuwa emitwalo 10 nga gye nsobola n'olyoka oginkasukira n'oginkuba buno bukola kimusa oli musiro oli musajja ki. I was saying sagambye weyawukana n'omukazi kyawa abaana agambye omukazi bw'akujooga n'akuyisa bubi n'akumanyiira bw'omuta finally n'abaana sooka bate. Wow. Because you see, a lot of men are struggling and are going through hell. By the abaana batandika okukula gomanyi lwaki bana abaana bemukuza ne munkyaya bataata baabwe omanyi lwaki bakula banonye bataata baabwe. Because they always see a bitter mother will be seen by the children that this mommy is bitter. Let's say kids see. Never see her baga. Lwaki bamala okula banonye bataata baabwe. True. The thing hurts. No, actually, abakazi amu nova n'omusajja n'ofuna omusajja omulala omwana atuuka okufumbira n'agamba I want my daddy to walk me down. N'atuuka ku graduating I want my daddy to come here and speak. Yes, and the woman gets very hurt. But this because women for women in their emotional banters, bw'aba anyiize ayagala kosa everything as like he gathers all arsenal. Buganda kitegeeza ati buli kyakulwanyisa. Yeah. Ekiranga ky'abaana ajja kifuna. Bwe kiba kyaba neighbor ajja kifuna. Kakati gwe omukazi enanga ozadde musajja omwana. Ne bw'owulira nti no weetamidde omusajja muleke. Naye tomutuusa kusisa likwetamwa. Bayira abantu baawukana buli lunaku. Ne mwawukana nga mukyerimu akantu. Tokkiriza kutuuka ku level ti mutuuke okwawukana nga oyagala kusesema bw'olaba oli. Bw'otuuka ku level ng'owulira omusajja akusesemya mwawukane nga bukyali nga tanaba kweta mwana wo oli mutuufu gwe n'oyendera maka g'omusajja n'okomawo saaza oyagala nga omusajja waali kati awo gwoba osimira mwabazadde ng'olina abaana mu musajja yenna wadde kasajja kanaku wadde tekalina kye kalina
mu kifo ky'okubonaabona ky'okulaga omusajja empisa embi yawukana naye bwebanga maka mugambe mukama wange nze nakukya ku mutima gwange mbadde nsaba ogende twawukane bw'oba wulira tosobola kumuviira nga naye tasobola kubaviira olina abaana bangi gwe vaawo ogende omulekera abaana bwe binaamutama ajja kuyita nti jangu olabirira abaana bo nze ngenze. But the truth is love waaki yafa tekyaliyo ebigyonoonye bingi. Last time naye gano negamba tulina omuyaga gwa love, the storm of love. Oh, people watch that thing. I remember they watched it. The storm of love. Ebintu bingi byayonooneka era nze nkubirira omulanga gw'omwana w'obuwala bw'osanga omusajja ng'olya omwagadde bw'ayogerera ku by'obufumbo sooka omugambe gundi lindako. Okay. Ennaku zino omusajja alina nga yakakwana natandika okugera ku bufumbo ne marriage is a red flag. It's a red flag. Bryan, today you're different. Okay, fine. I'm still processing, but it's okay. Omusajja akwanye leero. Kati because you know what they learned. Baategeera nti abakazi bonna baagala bufumbo. You are wondering. Oyagala Syria. Kati so join bozya nekwana negamba join ngenda kukwasa n'amaka gaagali. It's a red flag. It's lying. It's lying. Truthfully, omusajja n'ayogera ku bufumbo essaawa zino ng'obadde omwagala mugambe nedda. Soko nyumira omusajjawo. Because mbufumbo teri kunyumirwa. That's what they keep saying. Teri kunyumirwa. Bufumbo is responsibility. Because couple keeps telling people ngena kibagamba bobo ogenda mbufumbo manya kwemalako mirembe. Ati ze kugambye omuntu abadde akwagala ebinyuma bwakugambira akutwale mu by'okumalako emirembe dduka. So red flag, marriage, red flag. Era mabagala bufumbo soko obeeraawo onyumira omusajja uli omwagadde nnyo ng'alina n'obusobozi muzaalire oyokolooze ku marriage later. Marriage comes with a lot of burdens. Atakubanga ku luyi wakwasiza walukuba. Kaberanga ko oni. Omusajja yaba takuwasanga nga komo saa 5 bwana akwasa ajja komangawo after 3 days. I think you're not supposed to marriage ask where magnifies things. Oh yeah. So baba balanga bayisirwaza. If a man gives you too much money, it's a red flag. Bryan. Tali serious nawe. Nze nkubuulira. It's a red flag ngalali mukumba sente. Akukwana ayuwa sente. Because it's taking care of me. I know can take care of me. Chicho ino otayagala chechidala. Buli jakale ngayagala the cookie, but what I'm saying is akaka nkubuka nkusise mukwano bwaba bazikuyira mwana mwala manye ebiddako toli wa kumanaginga agula tabanga asimbye ebibye. Omuntu ng'agula mmere nona alimye ebijanja n'abikuza n'abikoola. They take things differently. Omusajja nga yakuguza sente tolina kamanyi n'okugenda mukolako. Akimanyi omwagalako sente. All you want is money. That's why they say Bakyaye. What else will you see? Bwaba tolina bwobanga okuva wajja nkumalirako sente. Kiki ekirala kyogenda okuŋŋamba nsigale nga nkwetaaga. Sente zo wayagala. That's why bwe ziggwawo abamu mugenda. Love yayonooneka. Love is a scam. Era gwe omwana ow'obuwala bw'oba olina omukisa nga waliwo ayagala okuzaalamu owetaaga ebyo bibiri. Alina gy'ava omanyiyo gy'ava. Family background, yeah. Ye yeeyisa atya. Bw'oba osusiza emyaka 27 tomuzaalira kubanga alina ssente, zaala omwana gw'onaasobola. Kati gweoba ozaalira omusajja mbula okuba alina ssente. Oswadde. Zaala omwana nga wuwo. Gwegenda osobola. Gwogenda osobola. Oh yeah. Okay. Hard truth. They don't say. Zinagambe this ugly truth. Ngeri very tight today. Because my only worry is here. I'm processing. No sanga omukazi mukulu osusuze emyaka 3 wazadde omwana otandise okugoba omusajja mutawalira mwana school fees. Are you okay? By the police yagambye. Akavidiyo ka police wakalaga. Yeah, it's a shared thing. Mbuyagamba take it into omusajja alina okulabirira omwana. It's a shared responsibility. Wow. Betugamba amateeka ga constitution ya Uganda egamba omwana alina okulabirirwa abazadde be babiri. Bw'obanga gwo omunyina kanga siriwo wo fully responsible. Buli kyenkola is a plus. Tevanga kwa mama mwana nze ngambye abaana bobola bambi muzaala abaana. Love obo ina nyingi zaala. Bosanga patao ngambe oyagala mwana muzaalire.
This is mental health this is mental health month for men. Omusajja ngolaba ayine stress ayine nakumuleko. You men go through a lot in marriages. I saw a podcast like there were men for men. I wish people know what men go through in marriage. Omukazi akukuba n'owine ngo just oyagala kijanjalo nakukuba. Driver yangambye but these days mukazi we but ateka obutesi namugamba namane meanwhile dachika namugamba and don't touch me like omukazi omusajja yangambye alinga nze semanda sidamu kukwata kate nzirayo wa maid ngolaba odayera nga ate okitegedde nga kale kangende wa neighbor okubalira ebinyumiza I think his heart nategedde nga he was so me I was just listening. I think it was pouring out. Thank you for listening. Nentuka nokushuka nga njaga kufuluma kugenda kuyingira gate nga chayogera nisuka mbera ka okola. He had an opportunity. Ngamba. How many men don't have opportunities to speak, to say these things? Yeah. You know why he released all that? He got an opportunity to. Omusajja yajja mu office yange recently. By the way, mukazi we yamuweereza. Kaza ngakwe I want to help a man. He's a 1 minute man. Guy yajja n'atula nimugamba what's up, how are you? You look an able man. Why? What's wrong? That's what Kasirika for a long time. Nimugamba, how are you? How is the marriage treating you? I'm saying nothing. No way. Yes, what Kasirika for like 1 minute. Then I realize he's tearing. Then nothing go okaba. Nimugamba, bro. It's okay. Amanzo mtu wabakaba. Simunyega. I kept quiet. Nyentunula. Oh no. Nanga Bryan, you see that woman who says I am a 1 minute man? She can actually tell you, Jangu, you come. You come. And don't put your fingers in me. Don't kiss me. Enter. Where will the minute come? Bakazi bine mpisembi. Jesus. Bakazi bine mpisembi. Women are mistreating men. Men in marriages, neither have been told. And that's why Bakazi mgane complaining. My man is a 1 minute man. Ngali kadayane eri akaover around the sat. Sex is an energy. Yeah, it is. Kati nzenzize waka ozimbagataje. Eri omvuka yanga Bryan. Nzenzize waka omukazi n'agamba mukulikeyo. But I am alone. That's already a statement of desire. Mukulikeyo. Munali abamuze mulite. Okay, that is weird. I'm alone. Wacho ngamba mukulikeyo. Munali as nani? Like I'm trying to understand. That's already a detached feeling. Oh Lord. Wow. That is already a detached feeling. Kati amanyi geisajja gagenda vaawo. Atesobola. Kati bosanga omusajja oyo ng'alina akaana kameidiko keeba kana yogenda munenya. Era mu abasajja mbagamba. Mpulirize bwoba olina omukazi ng'akubonyabonya tayagala kuwaako. Ya maid. Maid nga yamuleeta akakasa nti omwana mulamu weedire maid wo. Yakuleetera mujjawe. Kati gooza kiki olina ekyenjawulo maid wo kyatalina? Kiki olina kyatalina? Literally. Just a ate obwana bumbuwa bwoma n'obwoma basinga. My only problem is every man out there. Gwe senga otulako wansi n'oyogera n'abasajja. Wala ne Pax oyo. Just nombuza bibyaddala. But Pax, how are you? How are you? Yeah, because men in the society are seen as, you know, the everyone is telling us to be okay. Yeah. So that's why when the man says what's on his mind, they'll come back, what the hell? Burari said, love is a scam. Love is a scam. After the woman came and said, the worst mistake I ever done was so I think it was after, because remember prior, what did Mulava? Yeah, because he was covering, he was harboring. So when they asked him, in fact, he first paused for like some good seconds. Yeah. Because he has omusajja ina bowulira abasajja twagala nnyo okwagalwa, twagala nnyo connection. Naye bowulira omusajja nga nze semana nga nkugambye ebyalaavu nze sibiriimu. Manya it is a pattern. Era nze bw'ontunulira n'otandika okujja agamba tweweeko kiggwe. Bw'oba yagala bisingako awo tubiveemu. Oh Lord. I'm not saying I don't have love. No, I understand, but what I'm saying is what's on the ground is different. Exactly. Ku ground that's why we have a lot of social media scams. Ngola buli omu pretending they are happy, but they are married, but they are just photo moments. Oh yeah, just photo moments. Come with seats.
get off the set of Bakyaye. Your microphone was on. Because you said things you shouldn't have said. But that's what reality is. So I'm going to show you the I know. Very true. One thing I hated, okay, a year ago, I always liked being politically correct. Yeah, I remember. Because I'm a Christian man, I am a married man. So the political correctness is what always makes us say things we shouldn't have said. Yeah. Bien kugamba off camera, bye bitufu. Yeah, I understand. Bino stage managed. Yeah. Kati lero nkugamba lero siri ku stage management. That's what I'm saying, like, yo, hey, nothing that know to come like. That's why I got Bryan abadde. I know. I'm like, hey, Bryan. Because it's different. Ndiko manya abana beba kugamba. Nojo omwana najja for consultation naga Bryan nkubulirize musajja wange yampa sana simwagala. Ne yampa buli kimu. Aha, so konyumiza kwa ku kimu kitocha kichi. Bryan oli gayina. So mudondo oli munene. N'okumalako amalako. Nenze tamazisa. Mugamba okay. Nawe Bryan kagaya akamazisa. Kankubide simu nentoba just kaina akantu bekanyigira malirawo. Soka ngaya ngamba omusajja imuhasolinga yamuwasa yasasula n'ebintu waka n'agamba is lasting long but she's not happy. That's why it's me when I made that statement, don't do anything to make a woman happy. Man, buli kyokola kakasa nti you're the happy ender. The happiness ends with you. Ends with starts and ends with you literally. Then ereberanga bonus. Omukazi bwasanyuka thank God. Mbabata sanyuse sanyuka. Fetujenga bonus literally. Nosanga omwana yesiza agantu mbwa alastinge for 2 hours. Niona agivaako waliwo agenda okujja akwateko amale. I know. Era wera putulusi naye bagula biki? Nebona agisengula ebisenge nga yali wanaga. Laba no. That's why I said a woman chooses her happiness. So yeah, the reasons that's why these days men don't want to commit. They no longer want to. Most of them don't want to talk about marriage. Most of them boyogera ku ring. Myaka 2-3 okuva kati. Mu myaka tugenda funa phase nga teri bufumbo. Teri bya commitment. Maybe osanga ka relationship kanyumire during. Have fun. Have fun with it. Yeah. Most women actually have deprived themselves of the fun in a relationship because they are anxious about wedding, anxious about commitment. I know. When is he saying? When is he going on his knees? Where ya? This guy recently gangaba. Can you imagine? Umwana nakamkwata 2 weeks. You have to see my parents. My brother ran. Nengamba. I do what? Ran. I got it. At a statement, Abasaja the mulina okwegenza omuwala ina kasta kugamba nti I am tired. I want to settle. It's a red flag. Duka. Bagenda kusibako omugwa mu bulago. Then because by the time you come through, I want to tell you that you are being played and now I am ready to settle. That statement, so that I'm ready to settle means zikuyisemu. Era oli mwana wabalekera okogera statement eyo. I am ready for settling. Lwogamba I'm ready to settle. What wadibye bawaduze. Okudiba byanja okudiba n'okududda byanja ojabuza kazibe kapo bamuzeyi magala. Okudiba n'okududda byanjawulo. Omanye okudiba kitegeeza nti kadibye nayo so katereka. For later probably when it's been a while. Kaba kadibye n'okuvunda ne kafunda. Ekyenya kidudda. Ekibaamu ne kubuvunyuvunyi. Kati abakyala abasinga mwadudda. Hey. Off the market like that. Oli off the market, there is not tokyali myadde omukyuzi. Era bwe nkusanga gwe omukyala nga oduze toda mukesi bakubaana funa gwolabirira bana gwe funa omusajja ate gwe omulabirira ate nze abamulabirira bw'odudda gwolabirira omusajja ofuna akwasa thank God. God, I'm sorry to say this to you, my sister. It's more scary. Do you know like it gets more scary? I know. Man, gets more scary. No gamba wow. Ati nze nkubulira omusajja akusaana. Nga togenda nakubonaabona. Nga tagenda kukubonyaabonya. Nga myaka ki brand. Nedda. Nzeyi magana. To hell. I cancel in the name of Jesus. What atashawo? Cancel in the name of Jesus. 64 years? Bryan, what the hell? Linda about 24. Anti bofuna 24 years. Kakasa nti olina sente zigenda omulabirira.
Kati Maureen, kati kansoke nkubaye ekigamba egenda abakazi mugenda kunyiga. Describe me the kind of man you want. I need a man who is describe him in every aspect. Like give me 360 of the kind of man you want. So I'm gonna start with I will still say this God fearing. In my mind I feel like that man is even so demons fear God. Bryan. Okay, God fearing. That statement should change. Say a man who has a relationship with God. Okay, a man who has, I should change it to that. A man who has a relationship with God. With God. Omuntu ategeera Katonda. Satya. Even demons fear God. The devil fears God. Like when you fear God, you're gonna fear. There are things you're going to fear doing, Bryan. Because you know, banda bakati I'm feared. But if I have a relationship with you, we are in communication. What if you be answer with amu? Relationship with God. All right, relationship with God. The guy is gonna be for real, established. I know kubanga ina sente. Established. Ina sente, ina maka. Genda kutokubiri. Genda kushoksa. We're going 3 round. I'm still on the looking. The looks. Alabika bulungi. Did you know? Yes. Ekyo nkumanya. By the way, you know me. Alabika bulungi. Ina relationship ne Katonda. Is established. Alabika bulungi. Yes. By the way, the caring bit has to be there and respect. Respects you and cares. Kakati kankumenye menyere omusajja go describe nze. Ali atya. Esaawa zino go describe nze. Oyo omusajja go describing esaawa zino ali mu prime myaka 4 kwana mu 5. Omusubira okubanga ali single. Atya Katonda. Lesokoleke atya Katonda ali established, handsome, is caring. But oyo go describing nze. Is in this prime. Alabika bulungi buli omu gwayagala. Nawo describing nze. Kati njagala ombulire ali single. Omuntu asobola okuba nga atya Katonda ng'ali established, ng'ali handsome, ng'ali caring, nasigala ng'ali single ku myaka 4 mu 5. Okay, enzo kwanga era bw'osanga ali established ku myaka 3 waliwo ekitali. Some people blessed Katonda n'abawo mukisa yabeera established. Kakati gwe kyo describe nze. Enzo kwanga inayo ku mwana at least in my head. Okay, ayinayo mwana babiri sisuka babiri. Period. Kakati let me disqualify you. Bryan. Let me disqualify you. Ebintu byoyogeddeko. Olowooza oli omusajja asobola okukulonda. When a man is established, he has choice. He's choicy. Yeah, yes, he's picky. Yeah. He has the right to say, "Goli gwenjagala or si gwenjagala." Are you sure you are a choice? What that established guy? Analonda. Pose how old are we? mid-30s. Wow. Kati ono 45 ali established analonda ffe aba myaka gyaffe. Choka magana mule 20s, early 30s. Ugambye when a man is perfect. He has options. I'm getting that. And options kitegeeza. Kankugereza akali simple. Bojja mu restaurant ng'olina sente. Gosalawo ky'onaalya. Of course. Naye watu olina sente ngenda mu mutwalo gumu. Otunula ku menu biki ebijja mu mutwalo. Yeah. Yeah, what in a lot of. Kati namwe abakyala gy'okoma okukula options zo zikendeera. Kati kitegeeza ogenda kubanga olinga omusajja n'agenda okutwala agenda kutwala nga vegetables. Bryan, don't do that. Oba vegetables no? Vegetable accompaniment. Have you ever had a meal? Nibakuwa ennyama bakutayako n'otujanjaalo wali mu nsonda. Side dish. Side meal. Kakati omusajja go describing nze ayina his choice. Kakati gwajja kuteeka walinga otujanjaalo otw'ebbali. Like temwagala biwulira. In that sometimes wakuta n'obutabirya. N'obutabiryako. Damn. Kati what am I trying to say to you? Love yayonooneka naye mu kwonooneka kwayo tukole ebintu mu budde tulina obikoleramu. Kati mukasa kiri fane. The older a man gets, the more he looks down. Are you sure? Kati nzola nange mukyaliwo. Gochimanyi when we were those days nganjagala. I know ya. Nganjagala bali. Obategeera. Bategeera. Oza kati nso tunulayo. So tuli eno. Right now the only attractive woman to me nga mwagala bya serious alina kuba nga ali below 25.
Bryan. Kati bwe nkusanga ng'oli above that, I'm enjoying you. A man of my age, bw'akusanga ng'oli 30 and above, he is enjoying your company. But you're not his first class, not his first choice. Wow. Bitter truth. That's the ugly truth. You know the dating I'm doing. Ngenda kola akamessing atuvudde wano mwana ke yampeereza. Alina emyaka egiri awo wakati awo gyoyogeddeko. Naye omanyi list ye gyayogera alinga gwe naye. But ye yalongoosiza mu n'agamba. Looks mufumbo. Yayogeddeko wadde mufumbo. Naye looks ze kweziri. Naye ekizibu ekiri. Abasajja bonna bye describing bwe bajja mu inbox yange. Bakugamba ebintu bisatu. Bryan njagala omwana nga ali mu myaka 23. Nga tulabi. Nga tudibye. Bw'amala kuba 22 kakasa tazaalangako. Omusajja omu yantiisa yangambye, make sure she's a virgin. And the guy is 46 and he's married. Anonya wife to settle with. Young man is 46. I'm looking for a girl between two. Banna was shocked. Ate abavubuka abanoonya abato bagamba nti naye omukazi anandabirira Bryan ng'alina ku ssente bisuga mami. Kituufu. Kati gobo oba oguddewa. Mu baana alabirira oba. So munange dating dynamics zakyuse. Gwe byabufumbo kyakukwata emyaka 2 emabega. Ekyo omusajja omufumbo kyakukwata era nakigamba. Ekizibu kye tulina nti a lot of you don't pay attention to detail. Nti bwe mba nkuga omusajja yenna bw'akukwana gwe weetegereza bameka bakwana. Olina yakwana nga lisinga okujjako bana abazanya bashawa. Abasinga bali in situation. Exactly. And a very pertinent question you guys must ask. Stop asking the man, are you married? Ask a man, do you have a family? Oh, okay. So we should change the script. The scripts. Kakati bonsanga nga nina family. You didn't tell me you're married. In the city married, I have a family. There's a difference between being married and having a family. So kubanga nawe nakusanga ina abaana bange. Ngano ina mzai city married, I have families. Kati gwe jangu obuuza kibuuzo, do you have a family? Yes, I have children. I have like three kids, 2 baby mamas. Kati awo city married, naye ndi family. Nina family. Bwe mba ndi waka nga nakola embaga ndi mu bufumbo obuteredde obuli official awo nja kugamba ndi mufumbo. So some men are withholding information like that. Mumubuuze bikyamu. Yeah. Okay. Era myaka gijo okomako okwepanga nti tebakuzzaako nti nze sifumba na mujja wange. Oh yes, because I'm a jealous. 21 to 23. 21 to 24. You have a right to say sifumba na mujja wange. Bajisuka waawo kakasa ogenda chiba. A woman's prime is in that area. Kakati ze kizibu kyensanze. Nanze nyiga nnyo nga nsanze omwana w'emyaka 2 ngali ku musajja omufumbo. Ndaba weefiiriza. I know je bali ate bangi. Weefiiriza akaddeko. But if abakulabira it's okay. Ne ebyo by'abakazi bano 26 and above. That's the ugly truth, but you guys don't want to listen to that. We don't want to listen. Mwagala babalimbalimba. Kati gwe laavu wagifunyeeko kuva abakulimbalimba laavu ogifunye. Ate nagifunye kyaginoonya. Bakulimba. Doreen, you are only tall. You are beautiful. Doreen, God made you special. Bali ambaduka. I will worship the ground you walk on. Actually, bosanga ng'omusajja nga ali minimu nga talina didali. Just give him more attention than these liars. The ones who just splash. Give him more attention. Oh, someone who's a bit proud, yeah? Oh, yo, muwe obudde. Because amanyi kyayagala. Ne bana bakulimba, abakusuusa. When you're the baby, nedda toli baby ma. Omwana omwala ali eyo. Toli baby ma. Toli baby. Baby are not 19 to 23, 24. What are you trying to say? Sijasi nkugaye bugaye bakuyite kyonna kibagala okuyita honey pie cookie bikoze bitya dry crispy, but most of the most important patterns as we summarize omanyi sagala kulwa ku nsonga nadanga nga ugly truth then njogera. No, I know you always have like literally ugly truth. You drive home. The ugly truth is love is not there. The person who's going to give you love, Zala. Number 2, you as a man, you can never make a woman happy. Kola kocho osobola. Twemenya mugongo.
Wow. Woman, bwofuna opportunity ng'omusajja alina amakazi ng'akukwanyi because time egenda okutuuka okkirize nga tewakyali kati olaba nange luli nali njagala abakazi obimanyi Mbimanyi nga nina type. Oh yeah, you had a type. Kakati ne Era gwe olaba nga ba Bryan. that's naye kakati ne bojjango limu eyo type wamala nkuyambye nkuwaako gumu ate sidda. You became picky. The older you get, the more options you have. Yuli naye sina option. Okimanyi omusajja bw'akula ne waba mwavu alina options. Omanyi kimufula optional. Magezi aba atandise ogeziwala. Kati nze nina ebyokugamba omukadde, nina ebyokugamba omuto, n'ebyokugamba ennyana. Ennyana tuzibano ba virgin. N'ebyokumugamba. Kati I have options. Gwokimanyi eri abantu abanokundaba nga ayagala just ampeeko bubi. Yeah. Wow, what a temporary down. It's okay. God is good. Hey. Bryan is so proud of like, please, no. Nedda ngana. Ngana manyi lwaki ngana. Ninga, time is going to come nga men are the prize. Ninga Bryan. Ate time ejja kutuuka. The baby time ejja tuuka onoonye nga tondaba, nga tonfuna. We are friends. Naye ogambe Bryan kale kankweko bwe. Ngane. I'm like, Bryan, please. Bryan ngane nga nedda mukwano. Era abaana abobulenzi mbawa time. Bw'okwana omukazi n'agaana muleka agende. Tewesiba ku mukazi. Emyaka 5 ogineetoola nga gwe kintu kokola bintu bibiri. Kakasa ntolabika bulungi bamulamu. Tolwala birwadde. Ebyekisiru. Beera mulamu. Yiya akantu akaleeta ssente. Yiya yo n'oba otunda mulondo nga wakukamudde juicy. Yiya ekireeta ssente ojja kufuna omukazi. Almost like men, like the fact that they no longer want to chase. Like, why? I just tell you, Katunonyo, and you feel like today a girl was telling me, Bryan, like 1 month. Bryan, in Jagara 3 months. For what? Olimbe. If you're not a virgin, if you're 3 months, you call a virgin. If you're not a virgin, there is nothing like no sex before marriage. Era nze nkusangira nga toli virgin. Kwolwo. Bwa toli virgin, encha kwolwo. Waisa ayo nakusatu nga sisto tukikuwaddeko nze mbivudemu. Muntu alabye. Ogambe waliwo omuntu abadde akoze eki? Some guy? Omwala abadde ngamba, Bryan guy kati ansobedde. Nze bamuleke, nemuga omulekeraani. The guy is not answering, but he comes back every home. Oba nange parking ngende parking leero enkyaliwo ayingira. You park today and leave. Tomorrow someone else will come. You also will get someone else to waste that bank. Bintu bikai. So go achayaga 3 months. Oza bachadda. That's what I was going to ask you. Why is it that you guys no longer chase call? You wait kwa katono. Have you ever seen olaba nempologoma bwegwa mu deers nga nyinja like a lot of them. Ebaza wamu akaduse tekagoba negwa nefuna kefunza neria negamba kana nenze ngobe kale akaduse nga zidi wano endala nyana zitugoba wakinesi bakugwaganye nga naye mu inbox abagala abakuli obubi ushimanya abana enaku but they are ready like Bryan. I don't care. I have my house nekolera sente zange. All I want is umpeko ogende. Atinechera I want to have children, but onda bikidengo oli musajja mugezi. Omusajja gezi wala labika bulungi. Towesiba ku mukazi aganye kuzaalira. Okay. Gwe tozaala bano bajja kuzaala. Agobye tayaga Doreen. Ola ongamba 3 weeks. Awo mu 3 weeks walo basata mu wako. Nga bali wili. There's a high chance mu abasatu waliwo yazenga amazeko. I have guys who come to my inbox, Bryan, no musajja gwengendo wako leero. Nkola bichi okakasa nti addencha. Mkazi yoko mokula akatale kagwa. Kati nze omwana yazenga amaliridde kubba musajja. Nalunga ekijanja. Nekinoga soup. Goli awo nenkaluyo ekuze atokyeraga. Ambo enkalu yaffe now. Omwana ye ajanga alina target kubba musajja. Kati goli wano wepanka nti kange mulekeo. Bye boo boo. Dino mugaga. Oja
Nange mugambe lero mukambwe simutegedde. Laavu takyajira nze mnaye namutidde. Laavu yafa. So munange. I was like, what is wrong with Omwana obwala. Kyogendo bako kiri ekizibu kyogendo kufuna kiri eki kimu. You're in an illusion. Reality is nkubulira mazima. Amanyi lwaki nkubulira mazima. Mbiraba abakazi bajja n'agamba agaboza ga Bryan omusajja nga nanyiizemu katono ngambanya agenda kudde waaka. Mama embute mudda. Naweereza ebintu byange yaweereza wa boda. Yaweereza ebintu. Omwana yage Bryan guy n'ekyanze mu katonda ngendako ewaka. Wena nkubira nga sikwata. Nga zwanga wa boda nkubira. Ng'ekeesa agireese erimu engoye. N'akaveera. Kill the drama. Abasajja tebakyadda waka abasinga bw'omubuuza ng'akola entondo. Bw'oba oyagala omusajja wo toweekoza. Bw'oba oyagala omusajja teweekoza. If you love a man toweekoza. Muwe obudde. Yes. Bw'oba oyagala omusajja mwagalira ddala. Ankuze. Enkuze am experiencing. Me I was looking at Bryan. What illusion je naina lulinga sinafumbira. Let me tell you. Before I got married, I had a different view. When I got married, I have another view. But the more I have spoken to women, your perspective is okay. I get it. I have gotten to understand the true woman. Tusanga omukazi nga alayira n'okulayira nti okufiira wano abaana bange bafe nti sina musajja mu inbox nga nduwa asajja basatu bawaddeko. What? Ate nankuseza kiri fani. Baba baleta etteeka mbu polygamy should be banned in Uganda. Women will fight it. Gweleta etteeka mu parliament nti a man should have one woman. The women will be the one to bash it. Kakati munange. Bw'omwana ow'obwala oba oyagala omusajja teweekyanga bweweekyangirako alinga nga mpologoma mu bugabi bibiri kali kadduse tegoba ekwata kali wano okumpi kalina budde kano nja kagamba off camera ojja kajja kutasamaza abantu. But I have seen people nakubira omwana agamba tugenda out n'aganda okwata n'agamba okay mekanaga abali awo nakuyasataga kanono bonna ne bakubalumuga kano ke kasinga okunyuma kano nengenda katwala kwa watu saa 8 oli omukaga mutwale olweggulo. So abaku droppings wakoba whatever ole mugaba bye bye ku 5 nafuna omulala ate bonna nga baagala nno. So kakati my problem is you as a woman you have a lot to lose more than I have to lose. Amazzi ge banabiddemu nege banyweddeko kungulu tegafaana value emu. Sure. Amazzi ge banabiddemu engalo kakati gwe obeera nga ogenda fuka amazzi ge banabiramu engalo it is okay. Amazzi ge banyweddeko tegafaanagamu nege banabiddemu engalo. Prime time oyo n'obudde gy'okoma okulwawo ojja kwebwa otandika owako ompeeko nga bya just kuba boredom. Wayina opportunity efuna agenda okukola nga buli lunaku. Move ku marriages mutandike relationships. Most people rush into, that's why marriages don't last. Because the rush. People pay attention to the functions than the real thing. Yeah, no. Real thing is the relationship. Entegera yange nawe ndala. Kati kwanye lero otandise nga nzira yabazaddebo. I'm going to show off. I'm going to put a show. Oh yeah. Nzigenda yabazaddebo ngerenga nimba. But full esire bagambe di. Kati nga mberenga nina duress. Nga buli kimu nkikola mu papa. Yeah. Chovala abakazi edda batandika okubeera mu basajja baabwe ne bazaala n'abaana ne babeera 10 ne baweza emyaka 4 nga tebakolanga bikolokolo byammwe. Nga family zeemanyi bwemanyi. Then omusajja omulabye next week 3 months down the road you're doing functions. Kweroga just. Kituufu. Kweroga just. Funa omusajja wo akwagadde. Yes. That's why most young girls these days bali mu byeddogo ebyo. Of like mberambira bano byeddogo je single temple. Berinya lya Bryan. Mberambira okusesebira ninga what is this? Pichiche kigena maaso. Mbo he should be focused on me only for now. I don't know, meanwhile for a period of time. I want him to be obsessed with me for like 2 years. For 2 years. Bwamala ofuna kyayagala ngagenda. Nadda ku musajja kyokka namwe muli confused. Kizibu okuloga omuntu naye n'oteerogeramu. No, werogera. Ate kati otaddeyo amanya abiri, otaddeyo Doreen n'otekayo ne Semanda. Kati Semanda abuuse mu kikapu
ate Doreen akyaliyo. Ali obsessed with him. Doreen bw'amala. Oh yeah. Doreen bw'amala ng'afuna Pax. Doreen and Pax. Naye nga mu kibbo wasigalayo Semana. Semana n'anfugira Semana. Nga bale nkoye Semana. Semana n'atuuka n'okufa nga ekiro ndaba nkwebakako. Abaana bajja Bryan omusajja bulunze bwe nfuna relationship empya. Waliwo gaya ne bakakati yali ex wange naye yafa. Mwamu wamukolebe. Byakola bibi. Wakola ebyo ebintu ebyo. Kakati nze mbagaye munyumire ka relationship nga kakyali. Nga tonafa. By the way, one thing I've also learned. A dogo is another option for laziness. Really? Pray sometimes. Pray. Do you know Bryan prayer or sabano wirangu? No sabano gamukama Bryan no yobuchuse mukwate ku mutima lowoze nganze. Bryan ne bakutwala nze mu prayer. Manyo ach prayer tekola? Osaba no gala byo inokola. Osabye mfocho okumpa ko oli mukusaba. Mfocho okundabira oli mukusaba. Mfocho kutumira ku muzinda oli mukusaba. Akane kajja tekasaba ne katumira ku muzanda kasukambira ne kampa ebyokulya ne kankola biki ne kakutwala ne kantwala tugoli mukusaba ogadde omundi mu kisibo omusajja akubira ayagala kukola ko ozi mukusaba buli kimu kikolere mudde bwakyo. So that dogo is just for lazy people. Anti kakati kalata omulogo ye kyakola kiri kimu nti bye yandikoze mu bwangu eddaga lyedogo omaye dogo welisingo waliteeka balikolera wolowooza eriroga abasajja. Waliwo wenda bawo mbukuki. But is it true? Ogenda likola otya? Ogenda likola otya? Agenda liyisaawa. Bagamuweeko buli wayagalidde. Kano kateeke mu mmere. Ekitegezo olina okukakasa nti ofumba kamere. Alye. Kano kamuwe, kano kateeke mu mmere. Kano baga kateeke ku paaso ogwo olugoye lwe. Kano kooleze mu ngoye ze. Kati ate gwatayozanga ku ngoye z'omusajja onaakateeka muddi. Gwatafumba. Bagamba jifumbo nga otabula mu nnyo otabulemu. Watafumba. Joguze wano kuyaya tejja kukola. Katere mwana tajja kugula ddagala ajja genda afumba akamere aleeta akatunda akateekewo. Agabe ebijanjaalo mu budde bwabyo. Kaka I just tell you the truth but abaana bagenda kubonaabona. Omwana najja nga tamanyi taata lubuto. Mu wiiki yabasana abasajja mukaaga. Kati no mukaaga mutono eyo omwana gwe eyangambe jo. That day was we afuna buto yebakana basajja bana on that very day bana yasulo wa guy ko ovulation aba avayo guy namukubira nagaya namulaba ku lunch evening time it was a Sunday na guy namukwa Sunday baba genze kula mpira ate we yamala kula mpira naje yasula bana abantu aba banamu lunaku banage nakati goruta nana ani tata mwana Ntuga sibya. So bintu byayononeka. But all I am telling you, kakasa nti ozala ate gwazala kakasa nti omanya tata omwana yani. Yeah. True. Jive ko mzale. Okay. Omwana wo Doreen yeka joga okugamba I love you nga akitegeeza. Oli mutu for these days you're right. Omwana okugamba daddy I love you aba akitegeeza. Akitegeeza. Nawe mugambe I love you okitegeeza omanyi kiva. Me femiguna gino begamba I love you. Doreen wegambe I love you manya kati kiche kiddako muwako. Owe nacho I know. Era bagamba ko negamba I love you on ku transport. Because some relationship these days end when the birthday is coming. I know. Manyi lwaki? Anti birthday onsubiramu sente. I know. Onsubiramu ebirabo ngaza. I noticed there are some men who wrong about kweka nakubuza birthday ya Wo mugambira nti it's next week. Ngasoka jaka amasimu. Because bakula. Naseka nega be naga msoka kubuza birthday. Kati gwana nyumirwa omukwano gwa leero funa omusajja nga akusanyusa. Nga ali exciting. Yeah. Nyumirwa bonyumizi. Nyumirwa. Va mu bya commitment. I know. Katonda bakuyamba n'olyango omwagadde zaala omwana wo oba tamulabirira kakaso jja mulabirira. Gwazaala ng'osuubira ozaalira musajja mugagga bw'afa enkya. Osanga otwana tetumanyi kukola tuli mu apartment tuzadde. Gaya afudde enkya. Abamu banayise we nalaba side jiki bambi abonaabona. Ng'afiirwa Chali ng'afa. Oli side jiki ali mu apartment alina n'omwana. Gaya yali mufumbo. Nga mufunira family teri amumanyi. Kachali kangendo kawerekerako okuziika. Nga oli wakamanyi. Kagamba omwana you run. They are calling the children. You run. They are calling the children. You run. The children. Her cry was simple, Bryan. Where am I going to go? The guy had raised my standard.
Where am I going to go? Nenda babusiru. Kali mu apartment yakamu kitundu. Tekakola. Gayi yakabya buli kimu. Why tofuna sente akamu kitundu wako? No damu ya 5 no saving angazi. No kola. Omanyi gayi we yajanga once in a while. Can you imagine? Gayi yajanga once in a while. Mutaje once na ngate ali consistent mukunda bilira nange gabo yogedde. Bana amagezi. I say save the money. I save and I do something online something. Men die anytime. Omusajja yafa kati kali wano kanonya family batwala omwana. Balabanga kamalaya cause kali awo kali sireyi. So you as a girl pay attention to those simple details. What was that the musajja? Ukasomanya java. Tandi ku planninga. Surviving until without this man. Without this man, true. Kati gwataina muli mtozaala. Atayija wachi tunda chips. I know, right? Yes. Bako ne chokola. Gwe wozali omusajja because agenda mulabira okavuka kudde. Some men when their wives actually catch them bega and buli kimunzi 16. Agaba simanyi ya never. Simanyi. So I ngaku blockings. Yeah. Toina wa musanga. Eriyo ochimanyi abana babala muri basiri. Musajja kwana nakwe bakako week billing ngatomanyi na wabera. Tamanyi na second name ye. Exactly. Second name ojogede walanga namanya gamanyi malala. Bayenga bamwafu. Banga bagabadda binemu zaye. Sakunyuza omwala yayagala broker. Naza ano n'abaana babiri nga ne tamanyi nyumba zabeera muzibaza ba broker. Nga mususa nyumba buli kaseera. Tamanyi na jabeera. Naye amuyinamu abaana abo. Bwaba bamwadde omanyi enyumba y'okutunda nene. Izo okwala emyaka. Izo nomala omwaka nga tenna. Zimanyi ziraawo ye. Izo nokwala omwaka nga tenna. Oya. N'emyaka ebiri. N'agamba omanyi enyumba ngenda gitunda. Nja kutwala ewala. Tugende mweri. Nja kutwala afunye ba customer. Ne bajja ne bagirambula nga mwali. Yamanyi. Kumbe broker yafuna amayumba g'okutundira abagagga. Enyumba n'emala emyaka egyo. Nga tebanafuna muguzi. Tomanyi na musajja olaba bbeeyi. Omwana yazaala abaana abo babiri. Nga Dennis broker nerinye tufu siye Dennis. Kakati munanga abaana obwala ona kola investigation ku bintu bibiri. Omanyi investigate okulaba musajja akwanani. Investigate kumanya wava. Jajwa jabeera byo bikumala. Investigate to know where he's coming from. Omanze kwanyi nonyereza wembeera. Bwemana mnawasa nonyayo kuba family yangu omumu kola ka investigation brother we yani sister we uncle we yani just in case omwana afudde ngenda wawe baziika abo bachali leo oli wano tomanyi na msaya ajira muzika mwesanga chanja mu Airbnb bakuzaddemu boka so tukanti I'm ready to kuzaala dori myaka joli mujino investigations oyino kolezo biri tofayo ba mufumbo investigation biri abeera wa erinya family yani that's all. Okay. Bine mukala muze avuga motoka ki akola mulimu ki emirimu gikyuka buli lunaku I know emirimu gikyuka buli lunaku naye gye ensuula gye banzaala tewakyuka true. So that's the most important thing. Otherwise love teriyo gwata nafuna musajja funayo akuzaalamu owulidde maama funayo akuzaalamu bw'akuzaalamu kakasa nti osobola olabirira omwana anything that comes after that is a plus. Wow. Oyinacho manje kirala ne guno mwaka twali tumanyi nti guno mwaka naye twali twogedde ku bintu naye wabiva nkyerowooza ojja kugenda okujjukira nga options walina tezikyali please come nga bwembeera Bryan why are you I'm busy nayo 38 year old kati asabira mwana akyaganye they've been married for 2 years asaba mwana bambi aganye ayagala mwana aganye okujja omanyi buli wokula ekyali ekyangu ayamisinga nga period notya kati wato misinga period nga tewebatse na kumusajja nga menopause ndo missing just premenopause I know seba sekona musajja sisubira kwa rubuto this period tezaji I know but me I'm fertile that's good God is there fertile njagala kugiraba fertile wafe ataka utanso okutanso sala weight sala le ochitekera weight that's what I'm saying like well look at a particular man gwenonya kati ndi mukusala weight mbere gwononya golaba sinala mazemu na amani bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.